Aboluganda abali ku Cookie Promotions nga we mulaba wano tuli ku St. Francis Hospital Mother Kevin Ward wano Nsambya abasawo beetala abayimbi yoyo Nina Rose mu motoka eno ya Saha gye mulaba Ford Saha kuva ku ntandiko okuva we yakitegedde nti omukulembeze bamukubye amasasi yayimukiddemu n'aggirawo speed Kyekimu ne Nina Rose n'apostinga ku Twitter handle ye ne social media endala kwegamba abantu famire ya Bobby mikwano gya Bobby Wine bonna bali wano embeera bwetuweeri wano oyo ye Selector Devi yasuze wano oyo ambassador nsaba kubuuzaako mukama wange embeera ya president Elliott kulembeze waffe ajja kuba bulungi twekemu ssaala naye abadde bakikoze bali bagenda kulaba ensi eno ng'etonnya musaayi nga si mazzi naye nga musaayi gw'abantu oli mukulembeze w'eggwanga omukwatako oba ozanyidde ku ggwanga lyonna omukulembeze wamulabyeko era bwe nasuze nze nasuzeewo ekiro kagenze kwebakamu ali mu mbeera akisaawe n'otwogerera ajja tereera naye ng'embeera si nnungi amagulu gano gaagize okugulu kwafunye yingi alyamaani ayogeddamu ayogera naye kugulu kwokka First Lady waali yatuuse dda waali bedda waali Ghetto Speaker owaye amawulire gali gati agaliwo sofa amawulire agaliwo saba omukulembeze waffe ekyomukisa omulungi nti akyakuba ku matu alaga nti kati akuba ku matu ejjo yagenze okutuusibwa ku ddwaliro ng'okugulu kwepise nnyo nga bleedinga nnyo naye wenjogerera essaawa ya leero okugulu kugenda kukola ki kugenda kutereera teams weziri abasawo baffe abakugu ab'ensambya we bali bambi bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bataasa obulamu bwa pulezidenti ate era bwe kinabanga oba oliawo kigaanye wano era abavunaanyizibwa bajja vayo bakomuniketinge babuulire eggwanga oba bategeeze ensi ki ekikola kigenda okuddako naye ng'embeera yeeyo tuli mu maziga tuli mu biwoobe just nti lwakuba nti kati mutusazeeko ng'abantu oludde eddwaliro lya communicatinze naffe oba lyakwataganye ne ttiimu yaffe eya security ya pulezidenti ne basaba nti tukole ki ennamba ekendeera era obwedda bannaffe abajja tugezaako okubagamba nti bannaaye tutambule okulaba nga tutemaateramu naye abantu babadde wano nga bangi simanyi oba ejjo mwazeeko wano eddwaliro lyabadde lijjudde lyonna ng'abantu bajjudde baagala kukola ki kuyingira baagala laba ku mukulembeze so twakkiriza tukwatagane n'ebiragiro by'eddwaliro ku lw'obulungi bw'obulamu bwa pulezidenti waffe then bw'anaaba nga asuuse abantu bajja kumwakisesinga era nga kati waliwo abantu abamu abayita mu polotoko ne bakola ki ne bamwakisesinga naye ng'embeera yeeyo First Lady gyali waggulu nawuliddeyo y'abantu abamu abeekengera ku nsonga ya security mubeere bagumu First Lady waali waliwo ne teams za security yaffe ey'omunda ze mutamanyi nazo weeziri okulaba nga zikwasaganya ate era naffe weetuli twasuze wano omwana twasuze wano ejjo embeera eyo yonna we yatuuseewo ne bamuleeta wano tetwavuddewo obwedda tuli wano twasuze n'olwaliro bwe tugenda okusiiba paka nga pulezidenti akola ki paka nga pulezidenti asiibuddwa so njagala ogumya bannayuganda nti mubeere bagumu naye okusingira ddala musabe naye ekyokubiri mwekyawe mwana olaba bino ebintu bwe biti bisobola okukolebwa ku bantu nga pulezidenti waffe ekibuuzo kiri nti gwali eyo omuntu wa bulijjo oyinza kuyisibwa otya bwe baba nga bakulaga nti ono omuntu afunye obuzibu Bobi Wine bwe binaamutuukako CNN zi BBC zi international news zonna zivuddeyo nene olaba ne bakulaga nti tebasobola kuswala ku ye kati olwo gwali eyo omuntu wa bulijjo so tusabire eggwanga lyaffe n'okusingira ddala tetusirika bino nga bigenda mu maaso otherwise leero kijja kubeera ku pulezidenti kino kye tulimu essaawa ya leero mu ggwanga amaana bakiyita ekiri atabaala n'asigadde waka kikola ki kimunaayiza no one is safe
no one safe. Kino ekyokuba nti mulaba abantu nga bano ab'ebitiibwa ebikolobero ebyo nga bibakolwako, ekyo kibeera kamu kabonero akakulaga nti gwe naawe ali eyo omuntu wa wansi tolina kyoli. Tebakuvalyuwinga, tebakwagala, basobola okukubuzaawo, basobola okukolako effujjo lyonna. So tetutulazinga amaloboozi gaffe kulaba nga tulwanyisa enkola eno eng'eriwo essaawa ya leero. Tufunye omukisa era ne tusinkanako Dog City Top Shot akulira era security ebyokwerinda by'omukulembeze. Embeera y'omukulembeze eri eti? Embeera y'omukulembeze agenda atereera, bamaze omukolako omukebera okugulu, omulongoosa ne bamutwalako mu sikaani. Kati agenda atereera kuba kati asobola okukola kyokwogera, era omusanga musobola okwogera naye. Dog City oyinza okuba olinako ku first hand information oba ku information omwekusifu ffe gwe tutayina kyabadde ki ekituufu ekyakubye president? Lyabadde sasi, stray bullet, rubber bullet oba tear gas canister? Ekyamukubye nange sola kitegeera bulungi kuba wakavuyo kabadde ki kangi. Buli omu yeekanze akoze eki, bamukubye eki kigere. Naye oli asobola olowooza nti sasi, naye nga ndabika yabadde eno gundi ya tear gas canister eyo kuba eyo ate yombi nnyo eyo emenya n'okugulu n'egenda nako ko kasita ekwabikirako. Bamwagirabye era bagikubye mu magulu ge. Tegeera tolina omumanya tekyabadde kyangu, naye tusabe busabe pulezidenti awone bulungi, okugulu kuleme kulemala kuba okugulu kwafunidde eddala obuzibu. Tegeera era olaba tasobola ttambula, otegeera n'otuula bakakamukake, kati aba yeebase bwebase, eddagala lyaliko ly'amaanyi. Kati awo yeetaaga kusabira busabizi. Buli munnayuganda ali eyo ayongere omusabira agumire ddala. Abasawo bo bakoze ogwabwe? Basawo bo bakola ogwabwe, bafaayo kuba ne gwe bakolako bamwagala. Bannayuganda obugambo bwabwe? Bannayuganda kyembagamba mwebeerere mu maanyi. Kino ekiri ku pulezidenti enkya kiriwo kuba ffenna abasinga tubiiseemu, batucunyiza, batukoze eki, naye mwemukanye kwebeereramu ate mulabe bannammwe ababalimu abo kuba bambega bandi bakola ki, bawa information nnyingi. Mwebeerere mu bannayuganda. Yamaanyi.